Ndi n'omugenyi bwe tugenda okubatambuza ensonga olunaku lwa programu egenda kuba yanjawulo kasita ondaba naye omanya programu ebeera yanjawulo. Yenze Kabyanzu nga bwe mbagambye ssebo tubuuzeeko. Mbalamusizza nnyo abalabi ba Baaba okwetooloola eggwanga yonna oba ensi yonna. Njagala okusaasira abafunye ebizibu era nakubalira wamu nabo. Gamba ng'okufiirwa okulwaza n'ensanyukirako abo abafunye ebirungi. Manyi wiiki eno ebadde ya bizibu nnyo ate abamu ebadde ya ssanyu kubanga ebaddemu n'okusala omusango guli ogubadde gusumbuwa nnyo bannayuganda. Era wabaddewo omuvubuka omusaazisaazi eyagambye nti bamuggyemu ebibumba simanyi n'ebiringa ebyo ebigwa mu kkowe eryo babitunde basooke bawe famire eri balyoke bamutte. Ngera bw'omanyi okusaaga naye nga twagala okukulisaayo bonna ababadde mu ezo zonna ensonga. Eso nze simaati kiwuwa. Kale Bladina lwafuluma mwaka gwali gwa 2003 yali teepu yaliko ennyimba nga Galenzi mmwe tusuza emyoyo ne Dipo Naziggala era teepu yali ya Dipo Naziggala. Ensonga lwaki tuguddewo n'oluyimba olwo y'ensonga buli muwagizi w'akadongo kamu kyemmanyi nti nno emuluma ssaawa eno ng'ekwata ku famire y'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero. Bwe twogerera wano tusigazza weeks 2 bw'obala abalamu sabbiiti 2 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano gigenda kwera emyaka 19 bukyanga Prince Paulo Job Kafeero ava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwali gwa 2007 we butuukidde nga ezzadde lye liri mu kukubagana. Bagenzeeko mu kkooti, bagenzeeko ewa minisita Balamu era nga ensonga ziraga nti nno oba oli awo ekisingako kumuziikula. Tugenda kuba nga tubitunuulira mu kaseera kano ke tulina. Ensonga eno yasooka wali nga twakava mu COVID awo 2021 era ensonga zagendako mu kkooti Nora tuweeko ku baluwa ezo ezatambula awo nga bagambye nti nno abaana abamu mbu si baana ba mugenzi Prince Paulo Job Kafeero. Ensonga eyo gye zaatandikira era nga bw'olaba abaana Martin Kafeero, Stella Namuli, John Mark Kafeero, Tony Kafeero, Nalukwago Kate, Namuddu Tracy Kafeero, Kafeero Arowani, Namugerwa Birungi Tina, Nalukwago Bridget, Joan Mirembe Nantongo nga batunka ne Thomas Kafeero oyo ye Swazniga, Simon Peter Kafeero ono ye mukulu, Nagawa Elizabeth ne Benedicto Kafeero amanyikiddwa ennyo nga Kafeero Dube. Era ebbaluwa si bbaluwa naye ensonga yali mu kkooti nnaku z'omwezi 14 ogwokutaano 2021. Biwandiiko ebyo we byafulumira nga baana balaga okwemulugunya kwabwe kwe byava mu musaayi. Ndi mubbiisa mbufunze kuba byaliwoko ensonga zino ate era zikomyewo mu kkooti. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja bba nga tulaba omusika Martin Kafeero naye tujja kutuuka yeeyo. Tulina eddakiika nga 4 tulyoke tugende mu kuwummulamuko. Ensonga zino kyemmanyi nze naawe twagendako mu maka ga Prince Paulo Job Kafeero naye tusangayo Martin Kafeero twogerako n'abaana abamu. Ensonga eno eringa eyali yasirika lwaki ate ekomyewo? Nze natandikira wano wennyini okubagamba nti twebaza Katonda kubanga Kafeero yaziikibwa. Kati eriyo abafiira mu nnyonyi ne banoonya bunoonya n'akantu ako akabeera mu nnyonyi bakayita batya akanoonya ebibadde bifa mu nnyonyi. Kategedde naye erinnya livudde mu mutwe tebajjako amaloboozi. Kakati omuntu bw'aba nga yaziikibwa otyo ebintu ebisinga tebimenya bantu kubanga abeerawo awo wennyini. Abasinga era nakyogera wano bo bamanyi mbuno okuziikula omuntu kivve. Si kivve. Katugeze singa batunda ekijja ekyo kyonna ne bakitunda tebasobola kumuggyawo muzza waabwe. Singa mu kutunda okungi abaana batunda
nga mugamba nti aguze ekibanja ekyo tunakyalangawo okwo tulabe ku Kafeero ng'ali mu kibanja kye mwamuguza kubanga ebyo tulabye bangi abatunda ebijja oba okiraba kakati Kafeero ekirungi kye yaziikibwa waliwo ne Hamani Basuddeyo nno bamuziikulako nga tebagoberedde luyimba lw'Wasenju yayimba mu lusaagirizo kati bagenda okuwulira ng'ate abaloosa ng'abagamba nti munziike n'ejjita ne bamujja n'ejjita maze okulamba bajjasa Arafat mukazi we yagamba naye ono bba wange tafanga butwa muddemu mukole postmortem ne bamujjayo ne Ssekabaka Muteesa bamujjayo ne bamuleeta bulijjo okuziikula omufu oba okumusimbuliza si kivve we kibeerera ekivve kuddira ngumba gumbeezo mujje ne kamera mukoleki kakati nakyogerera wano ng'abasinga bonna tebakitegeera ogamba nti nno kuba singa kyakolwa ku olwo singa lyaggwa nadda tewali kye mubagenda kusolovinga wa Paulo Kafeero nga Kafeero tebamuggyeeyo oluyimba luno lwa Bladina we yalukubira buli omu yakwatibwa ennaku mu kusooka nga tetumanyi nti yali true story olwafulumya mu 2003 oluvannyuma ne kitegeerekeka nti yali baali bayimba ku mwana muwala Pelagia omusawo eyaggyako omusaayi gwa Kafeero ne Peera okutegeera nti nno si mwana we ye yagamba nti alina omusaayi gwa Kafeero lwaki tebakozesa ogwo kakati omusaayi gwa Kafeero tewali asobola kugwesiga anti ogwo omusaayi ate gubadde mulungi nga Kafeero yafiira mu nnyonyi naye kati balina kyebasobola okukozesa kakati ate nze ekibadde oba oluusi ekinneeraliikiriza badde basobola okukebera abaana abo ne wabeerawo bonna bano we bataba ba Kafeero ne badduka nga tebasonze na ssente zizzaawo ntaana eyo naye ate kati balina chansi nti waliwo n'agamba nti entaana eno tugenda gizzaawo neki ne ssente zaffe ekibi kyonna kyakuteekayo bannamawulire kuba omuntu gwe balina osolovingirako ebintu waali ate ono musomesa bayinza okugamba temuyinza gaa nti tukeberere ku mwana gundi amufaanana nnyo ono mwennyini gwe baagala oziikula yagaa nti baakuteza olubbobo ne kakumalayo kaakati nga mwennyini yakola ki yabiyimba kati kiba kitegeeza nti waaba waali awo basobolera ddala okumuggyayo ekyokubiri nze kyennyinza okubawabulamu mu nkebera bali kujja ku baana omusaayi naye bajjeyo Kafeero naye ate balina n'okujja ku bannyaabwe bamaama abakyaliwo nabo babaggyeko omusaayi bakeberere ddala oba abo abakazi be bazaala abaana abo kuba abaana abo baswikinga ne mu ddwaliro babakyusa mu ddwaliro kakati basooka ne bakebera kubanga omwana ayinza okudda nga si wa Kafeero ne bamugoba bugobi ng'ate n'oli nnyina ng'ate naye si yamuzaala awo wennyini tugenda kuwumulamuko katono tujja bbanga tukomawo n'ekitundu ekyokubiri omukulu ono yateesa nti nno bwe kuba kujjako omusaayi ne bamaama bajjeko omusaayi kuba mubiraba bulijjo mu mawulire Makonde ne mawulire mu bitundu ebirala nti nno abaana bababbidde mu ddwaliro so bisobola okubeerawo tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Njagala kubalagako omusika Martin Kafeero omusika Martin Kafeero we bagenze okukeberebwa omusaayi mu kukebera omusaayi ogwasooka ye teyagenda wadde nga batoobe baabakebera naye ku mulundi guno yagenze ensonga zirimu minisita Balaam Barugahara yali mukwano gwa Principal Job Kafeero era bw'olaba oluyimba lwa Dipo Naziggala omulaba nga mwali yagambye nti of course kooti yeyina okulagira okuziikula era kyemmanyi bajja kutuuka mu kooti yateeka ku simu yayita Swaziniga Kafeero n'amuyita mu ofiisi ye kubanga banne badde bamwemulugunyaako era n'ateeka ssenga waabwe Nantongo ku simu ye ssenga n'agamba nti abaana bano beetaaga okufuna emirembe bwe kiba kyetaaga kuziikula mwannyinaze bamuziikule Nende era Nende Mugalanda ye musika wa muzeeyi wa Kafeero ye kuva dda awagira bano abaana abaasuulibwa ebbali kuva dda era ne ku luno yabaddewo ku musaayi so ngenda kulaga Martin Kafeero akuze bw'ogeraageranya ne we twagenderayo emyaka 5 emabega so vidiyo zombi ogenda ziraba
wano we bagendedde ku musaayi ate era ne wali we twamukyalira ate alina omwana wa Kafeero omulala gwe yatwanjulira ku olwo n'agamba nti noono senga ye yamuleese. So katubateereko emboozi eyo musobole okugiraba ate tusobole okweyongera mu maaso. Okuva omwana ono Schwarzenegger we yeetikka abanene abatwala ku musaayi, results ne zikomawo ng'abaana abasinga bonna bakomyewo nga si baana ba Kafeero. Nze ku musaayi ogwo gwasooka saagenda, ensonga ziringa bbiri ezannemesa okugenda ku musaayi. Ekisooka nasooka ne neebuuza, kitange yafa tanneegaanye nti siri mwana we, so lwaki mba ngenda ku musaayi? Ensonga ey'okubiri, baali tebalina ngeri ntuufu gye batujja ku musaayi, kubanga toyinza kuŋŋamba nti baakebera baana ne bakebera basooka ne bajja ku baana ndowooza baalinga bana ne bakebera bannaabwe abalala. Results zigenda okukomawo nga ziraga abaana 10 almost ndowooza abaana nga 9 nga si ba Kafeero. Kujjako n'ekirala we nazze eno twali twakatuuka ku nnaku olwokusatu nasanga omwana oyo jangu Kafeero abadde yakajja abadde wasenga waffe mukwate mu abadde yakajja naye omulabira ddala kifaananyi kya Kafeero. Kituufu olaba otya? Kituufu amufaanana feesi nawe okiraba. Nensanga wano wasenga namusanze wasenga senga nambuuliramu nti omwana wava wa? Yava Katosi. Yava Katosi agamba mwana wa Kafeero. Kati ffe kye tugenda okukola tugenda kuba ekirango era tujja bayita mwina abaana bonna aba Kafeero. Bw'oba omanyi nti oli mwana wa Paulo Kafeero, ffe tetwegana baana nga bali bakanda baffe abana bwe basosola bannaabwe. Ffe tugenda yita bonna buli mwana akimanyi nti mwana wa Paulo Kafeero ajje tumukebere omusaayi ogusembayo. Yesebo. Kati ogwo gw'omugenda gujja wakubeera ebyo ebyayimu ku byaleeta ebizibu. Katulinde kooti esalewo kuba emisango giri mu kooti. Kooti kyenaasalawo kye tujja ogenderako. Yesebo. Ensonga ndowooza ozirabye omusajja yakula ekirevu nekyeyongerako eri vidiyo nkadde of course ya myaka 5 emabega. Ensonga ezo era we zajjira naye ndowooza olabye omwana omulala Martin gwe yalaga nti nno ono naye mwana wa Kafeero. Kakati bwana Smart omugenzi teyaleka kiraamo. Omugenzi asobola okuleka ekiraamo oba n'obutakireka, naye Kafeero teyakireka. Naye era ebiraamo babikyusa bulijjo. Nze nkyalemera ku kino nti Kafeero waali tukola ki? Tumanyiiwo. Ate bano abaana n'ekiyinza okubaluma, ndowooza ekisinga okubaluma ate nga kirikolebwa gye bujja kufuna musaayi gwabwe mutuufu. Ekika kiruma nnyo. Bw'obeera awo nga tolina kika kikunyigiriza nnyo. Kaakati gwe balina okukebererako bamanye waali. Ekyokubiri olaba kino kankikugambe kati kituwe ekyokuyiga. Wandibadde olaba ng'ono omusajja omukulembeze gwe bayita Lumumba gwe bajjamu erinnya. Patrice Lumumba wa Congo. Kati ndowooza lyandibadde etteeka tusobola okukitandika emirembe gino. Ne tubeera nti buli muntu nga tebannamuziika bamugjamu erinnya. Ne balitereka administrator general we walibaawo baleme kuziikula eba tebaagala. Bajjengayo erinnyo nti famire ya gundi efunye obutakkaanya nti naye lino lyali erinnyo lye ne bakeberera ku eryo. Kuba bwe nali nkebera mu by'abasayansi nga balaga kumpi buli kitundu kya mubiri basobola okukozesa DNA kyonna musaayi, nviiri, simanya njala, simanya magumba, mannyo, buli kimu paka munda. Kaakati okwalula kuno okw'abaana tekugenda kuvaawo. Kwatandika kuva dda. Kati eno DNA duplicate y'Abaganda ebyokwalula. Kubanga bo baalinanga ebyabwe ebyobulira ebyenkejje, kati ng'oli aleeta enkejje n'azitunga ku luti n'assa ku muliro. Ne bagamba eno enkejje ye Kabyanzo, eno ye Smart. Ne baziteeka esiriira taba waakika. Era woteroowulira nti eyakwalula esiridde. Bategeeza. Kati DNA zino za dda era tezigenda kuvaawo. Bano balina chance nti waali. Kati ate eriyo n'abagamba tateekeddwa kuziikulwa. Ng'ate nabo oluusi balina ensonga zaabwe. Kwabo kuliko munywanyi waffe ennyo
muzeeyi wange nzeeyi Senkubuge luli bwe mutwe mwali bwe tufaanaganye nga muwagira ekyokuziikula naye ku luno yagambye n'okugamba nti ye musajja mulokole naye yeewuunya nnyo nga Kafeero amujjidde mu kirooto era ku luno ate agamba nti ekyokuziikula nedda. Senkubuge ye yakuza Martin Kafeero. Omanyi lwaki yagambye nti ndi musajja mulokole naye neewuunya nnyo Kafeero okunzigira? Kaakati atya na disciplinary committee ya bulokole yeeteerayo kijingi kubanga bba abalokole tebakkiririza mu mizimu. Ate oyo musumba wa church Namba bagiyita Gospelite Independent Church esangibwa Kansanga ye lead pastor waayo. Ate mukadde wa kkanisa ku bagiyita House of Prayer kaakati ali mu biti bimeka? Kaakati bino byayogera yeeteerayo ate kijingi okutya ndowooza omutwala ate mu disciplinary committee bamugaye gwe omusumba omulamba omuzimu gukujjira gutya nga tete tukola ki? Anti bo ayinza okuba yaloota naye yeeterayo kijinji eri mu security. Ye mwennyini ajja kwekanga nti ajja ate kuba mulabe wa famire ya Kafeero kubanga ebiseera ate bijja kutuuka mu myaka egijja nga bino byonna bikyabasumbuwa ate liva mu mawulire batuuke n'okwagala okugjayo Kafeero oluusi nga talinamu. Kubanga bisoboka bwe bajja tumuziikule ffe tugaanye kaakati kijja kutuuka nga kiyidde nga balaba solution ya kuziikula ng'ate eriyo abagamba nti tetumuziikula ogenda okwekanga bamugjamu ate batuwaayiriza abeebukunja bamulya naye ng'oluusi bamugjamu ne bamukweka n'omukweka ba balina ensonga zaabwe zitaziikulwa. Kakati kitegeeza nti bw'ogamba nti tugenda kuziikula Kafeero ate olina n'okuwaayo security. Gwe mwennyini volunteer ku kuziikulwako olina okuwaayo security kuba tomanyi nsonga abagamba nti tetumuziikula bo bawa nsonga ki. Kubanga omuntu agambye nti ssente zonna ezigenda okumuzzaawo nzirina ate gwe ogamba tateekeddwa kuziikulwa. Tusobola okuva wano nga nti bannange kusinziira ku kiri omusajja tumuziikule tugeera okutuuka nga bamugjamu dda ne bazzaawo n'ettayiro kati oba ogenda kukola ki? Kubanga bintu bya bika bya njawulo. Obanga agamba nti bwe kiba kyakolebwa kikolebwemu bwangu. Bwe kiba kyakolebwa kirina okubaawo security anti era tebasimulira nnaku bbiri. Gweno tekinologiya eyajja. Kuba bwe kiba kyakolebwa tosobola kukola kintu ky'amaanyi ng'ekyo ekirimu okusika omuguwa nga tekiriiko security. Then oba olimba. Kubanga mulina okuwa entaana eyo security kubanga erimu ebiwayi bibiri ebitakwatagana. Eriyo ekigamba tetuziikula eriyo ekigamba tuziikule. Kaakati gwe lwaki towaawo security nga bino wookyabimaliriza? Waliwo abagamba nti Kafeero yazaalibwa ne muto we Mugerwa era yakola ne videos eza mukulu we mu nnyimba ezimu nti lwaki tebajja ku taata omuto Mugerwa omusaayi. Anti kyekiri kye nagambye Kafeero mwennyini ye yakiyimba nti baakuteza olubobo ne kakumalayo. Tewali garanti eriwo nti Kafeero muganda wa Mugerwa mu musaayi. Kafeero teyafiira mu nnyonyi teyazaawa waali nkulaze nti n'abantu abamusinga ebitiibwa baali babaziikudde. Ne gundi yennyini eyali pulezidenti w'e Zimbabwe kooti yali yalagira bamuziikule Mugabe. Abantu jasi bakipaapaaza okukiraga nti kibi. Waliwo ebijja nga byakasengulwa emirundi egiwera 6 nga kino waliwo be baaziikanga mu ttawuni nga tennakula. Ne bagamba nti naye okusinziira ku kye tulabye wano tetukyasobola kubeerawo. Katugjewo ebijja byaffe twaguze ekibanja mu kyalo tubizzeeyo. Kyogamba okugajjawo ng'ekibuga kikuze nawo oba ogaswaziza. Anti bano yali star. Anti ate tasobola kubanga yasinga Ssekabaka Muteesa obwa star. Gwe bajja e Bungereza ne bamuleeta wano. Tasobola kubanga yasinga Kabaka Yasser Arafat. Yali wa Palestine. Tasobola kubanga yamusinga. So abantu bano abakiwaawaaza ne bakulembeze ba Amerika waliwo abakitunuulira mu bintu nedda okuggyako nga gwe tebakwegaanangako wojja okumanya kye bayita omusaayi. Nze njagala kubanga ne bugye bulijja bino ne we bizikirira wano destination eri bakumuziikula. Kakati ate
bwatya we bali muziikula nga n'abaana abandi badde bakanda bannyaabwe oluusi okubatwala ewaabwe nga bannyaabwe baafa dda ani alibatwalayo abaana ababadde bamanyi nti nno baakafeero kati watya ne bamuziikula bakebera ate ebintu ne bijja bulala kakati ngaakubanna bano ate kisoboka kisoboka kubanga nze nkugambye bwe bamugjayo ne bannyaabwe abalamu babaggyeko omusaayi bakeberere ddala bwe bwenkanya bonna bwe bujja okuva anti kati ate bamaama abataliiwo kati bajjewo ko abaliwo bajjeko ko abaliwo obutafaanako mulundi guli ogwasooka ogwa 2021 gwe mbagambye ku luno abantu abaali ennyo olusegere ne Prince Paulo Job Kafeero beenyigidde mu nsonga eno kutandikira ku Ssenga Ssenga Nantongo bwe yali ayimba mu luyimba lwa mannyinaze sajja oyo ensonga ze yazeemaliririranga mu nnyimba ku luno yagambye era waaliwo kono okuwanyisiganyako ebigambo awo mu ofiisi ya minisita ng'ali ku ssimu ne Thomas Kafeero Baswaziniga ng'omuwuli agamba nti mwannyinaze bamuziikule kino kiggwe nalabyeko ne mukulu Mandeevu atali Mandeevu owa Simba kinobe Mandeevu yali mu ttiimu eri eya Prince Paulo Job Kafeero banne bakapoobe ab'ekinywibe nga naye agamba nti bannaye ensonga za muganda wange zo of course ne Angel Sekandi ne ku mulundi guli yali ttiimu abaana bano saagala kukozesa kigambo kuboolebwa naye abaana bano abasuulibwa ebbali so teri kudda mabega kati bwe nali ndi mu pulogulaamu wennyini wano nga mpabula ku ky'okuziikula Kafeero abasinga bankubira nga waliwo abaali abakambwe naye ne wabeerawo abaali bantegedde kaakati mu abo we waayita ebbanga maneja Kizito yankubirako essimu n'agamba naye ate mutabani nkizudde otegeera nnyo kubanga wakati mu mbeera y'omuyaga gwe wagamba nti ekiyinza osolovinga kino kyekino kakati abantu nga ba mwami Kinobe Mandeevu batunuulidde kuba kati basajja bakulu batunuulidde nga tewali solution ndala kubanga ne bw'onaakeera ku makya n'ogamba taziikulwa guli omusaayi ogwavaayo ogwatwala abana abo abaana era bajjabo okusigala nga beetwala nti yeffe kati era tekijja kujjawo bali kusigala nga bo babooleddwa naye ate bw'ojjayo bw'omala n'obafunira obwenkanya ku taata waabwe bwe balabako saawa zino ojja kwega nga buli omu omutima gwe guwewedde atalina nnyina alina nnyina amuzzeeyo ewaani ewaabwe ekyokubiri kati nze nnyinza okulowooza oba ekitiisa abantu kino nakyo ndowooza balina okukikkaanyaako kuba abo abaana obalaba ne kumala kwegatta omu ne bwe kwegattako omu ku bali abana basobola okuzza ebyobugagga bya Kafeero kati nabo biyinza okuba bye bibatiisa byatundibwa kubanga omu ayinza okugamba mwabitunda simanyi temwaneevuzaako kati oli n'abanga yagula mpewo ezo zonna issues zisobola okulemesa okuziikula ono kati ate wasobola n'okuba nga mu baana waliwo abaabitunda ng'ate bo baliki oluusi nga bali bokka nga bano tebaliwo kati ng'oli waabeegatta kajja mubuuza naye enju y'egundi sheya yange eri luddawa nga ne ssente tezikyakola ki nga yatundibwa definitely mu byamateeka olaba oli omugagga bw'aba yagula empewo ezo zonna issues nnene kakati ebyo balina okubikkaanyaako nti biri ebyayita tubireke byagenda tutereeze muki musaayi kati bwe banaamala okutuuka ku ekyo bajja tutuuka ku kigendererwa nze neebaza bwebaza mwami Balamu eyagambye nti agenda kusooka kuleeta ssente n'emikwano gye egigenda okugira basooke bakwate ssente ezo baziteeke wali kubanga bano abaana tewali ajja kuzisonda oluusi oyinza omusondesa nga bamaze okumukebera bagambe nti si mwana wawaka awo si we tugendedde ku Walukagga ku luyimba lw'ekitaawuluzi nti buli mwana azaalibwa there and then okwewala bino byonna abasajja bedda olaba tekinologi wedda yali w'amaanyi nnyo abasajja baakeberanga omusaayi ogwo kyeki kye nakujumiza ne nkugamba nti oluusi omuntu tagoba muntu ku kijja lwakuba nti kifunda naye bba abaatusooka bagamba omuntu taziikibwa ku kijja kitali kyabwe kubanga singa omuziikako bawanuuza nti asobola n'okusala abantu
kyova olaba omupakasajja ne bamusalira eri n'omujjwa omujjwa Kafeero yayimba batusaza muna mu bibanja bamwawula ne kiba kike obutagenda ku kino kakati omuntu asobola n'okubeera ku kijja wano ekitali kike kya bulabe kati okunoonya omusaayi guno kintu kikulu nnyo abedda baakolanga zi DNA nga baalula abaana mu ngeri zonna ez'obulira na biki kakati olw'okuba tekinologi akuze nga twadoptinze eno sitayiro omuzadde okusinga okufuna ebizibu bino basalewo ku mateeka amangi ge bateesa mu paliyamenti buli muntu alina okuba n'ekisigalira kyaleka bw'ali baafudde n'ekyangu kyali nnyo bali paakinge bagambe nti lino ono ye Kabyanso Kafeero yalina abaana bangi kyekituufu kubanga nze abaana we yalwalako mubuuze Kizito yali maneja Kizito oba Godfrey Kafeero we yalwalanga yalwaliranga wa muzeeyi kati lumu olumbe lwamuluma waliwo ebintu ebijja ne bimutuga n'akubira oyo Kizito n'amugamba ndi eno wa muzeeyi munfunireyo emmotoka ekola kyentambuza kwali yajjanga wa muzeeyi ate wali amanyi nti ali wa muzeeyi okujjako oyo Kizito ne ani ne Simon Dede wali Simon Dede yalinga beva kuva nga tuli baana bato kati lumu yalwala taata n'amugamba naye abaana bo nga sibamanyi bw'ofiira wano n'amugamba taata nkubuye ekituufu siwandiise ddaame kubanga ffe yali mwana muto yali saate soto kubanga dda kitaamu yali mu saate eyamubuuliza ebyo n'amugamba taata nze sijja kulimba sirese ki sirina ddaame era bwenfi wano sirina awula oli nnondera omuki omusika naye abaana nzadde omwomu babiri bwotyo bakazi abaki ab'enjawulo naye kantandika omubakuletera bakole ki kwekubira ani Kizito Kizito n'alwawo kuba Kizito yajjangawo mwazola mukamawo nga mulwadde n'aleeta ssente byakulya biki kati n'apangisa special okusajja kalinga makindi eyo oba kakyabuga special kali keeru ne katanka osomba abaana era n'atuulamu n'aleeta abo yasooka Swazi Simon Nagawa n'aleeta n'omuwala wa sisita waffe bamuyita Grace n'omuwala bamuyita Machu n'amugamba bano abasoose nkirira n'agenda n'aleeta Martin yali mwana muto n'aleeta abaana abalala baali bana n'aleeta Agi Namatabi kaali kato nnyo n'agamba abaana awo yaleeta abaana nga 20 dakitayi yaleeta nga 15 n'agamba abaana taata abalala bakyakola ki bakyajja nzadde era abaana bange tebasobola kubula omwendo omutuufu nze gwe nalabako nasooka nenda badde ati 15 awo mu kujjirira awo emabegako myaka gikola ki kubanga abaana abamu twenkana emyaka enene nnyo bwe mba nsinga Simon musinga omwaka gumu oba emeka ebiri bali ffenna tuli mu saate Swazi ali mu saate Nagawa saate wootyo twayingiramu ebyenfuna ng'abaana bajja gyendi nga baloopa nti Swazi ali Kajjansi awasiza mu nnyumba ye Kajjansi takkiriza banne kukola ki kujjawo kati mpita Swazi yajja nawaka Swazi ambuulira nkuba ne mukazi we mumanyi taatamu ne Swazi we yalwala nengendayo ng'alwadde nga ate ati ennyumba ngenda givaamu naye taata bano abaana tebaagala nnyumba abaana si be bakiri emabyo bamaama baffe bali kiri eki baagala ttunda baagala ssente kati Swazi mugamba nedda kati ne tutuula mu Ndeeba awo Emengo Mandevu eyampita ne muganda wange Nantongo ne abaana awo weba ne bagamba ya Swazi ave mu nnyumba ennyumba epangisibwe tuteekemu abaki abapangisa kati Swazi n'akkiriza n'ava mu ki mu nnyumba n'apangisa nga nze mmanyi ennyumba agenda giteekamu bapangisa mba ndi awo gundi ankubira nti ate ennyumba baagitaddeko omuguzi kumbe ennyumba ekyali kibalemesa tebasobola kugitunda mwalimu abakola ki kati ne Swazi n'agamba oba tutunda tukole ki tutunde era Swazi Nagawa Simon kati bagenda olaba sente ze babawa
bwe bazigaba n'abaana bonna tebasobola kukola kye bafiiringa ne bagaa tukubakube bano ebbali kati ne bateesa n'omuguzi kati nga bisiikirwa abali wakati yake yaleeta omuguzi ne mandeevu kati awo ne baseetinga ndowooza bano abaana ne baseetinga tukoze tutya okujja bano bato baffe mu ddiiro tulina gendako MBN bakole DNA ne bakola DNA ey'ekikyukulu ne bawandula bannaabwe ne bagamba ffe bazaala abaana bameka bana kati ng'omuguzi ate yabawa ne ssente ez'okukozesa mu DNA ekola DNA bamugamba gwe sooka otuweeyo tumale eno ki ddiiro era ssente zibaweera mu bitundu ne bakola ekyabwe kati nze abaana bankubira ndolaba omusaayi gwa mukulu wange abaana bayaayaaya nga mukulu wange abaana be yaleeta ewaka tekisoboka n'omusika yasikira ye yagaana okujja ku musaayi kwa yankubya taata ngende oyo omusika abaamukuza basenkubuge yali nakuki somero yankubira kwe nange kwe kukwata ensonga wa Luzige n'aziteeka mu kooti ayimirize ebyali bikoleddwa ku DNA. Mu bufunze DNA yakolewa baagisazaamu. DNA yagikola baagisazaamu. Kati bonna baali bakireyo. Era omulamuzi yagamba abaana tewali alina buyinza bugaa nti si mwana wani bonna abaana baki bakafeera. Naye ng'eri bamaze ogitundira ssente bazitutte bali abaana. Gundi yabiyingiramu Muzeeyi Museveni yatuyita anunule eyo ennyumba era kyemmanyi ye process yagikola era ennyumba eri mu process. Oli bamudize ssente abaana basigale nga bonna bakafeero era ekyo kyawali mulamuzi agamba bonna abaana baki bakafeero kubanga kooti yali eyingiddemu omugjayo kwayo kooti yawa order eddwaliro lya gavumenti ekebere DNA ate ebintu bya gavumenti si bya pakupaku bo babikolera ddala ki professional ne bagamba Dr. Byabanga n'agamba enagenda nyagala muntu yennyini ne basaba ssente nakanzu zitola njazitola. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.